Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe yeekuumidde ku mukutu ogwa Red Zone TV wabula gwatanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna. Olunaku lwajjo wabaddeyo embaga emu, embaga eno yabadde ya mukulu w'ekika ky'Engo amanyidwa nga Javiira. Njagala okutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bagenyi ababaddeyo, wabaddeyo n'abagenyi ab'amaanyi omuli omusajja amanyidwa nga Godfrey Kirumira, wabaddeyo abagenyi okuva e Mengo bangi nnyo era nga bonna babaddewo awo. Wabula ebintu byenkulijjiddeyo oba byenjagala okubanga nkuwaako kwe kwogera kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyayogedde n'ajjukiza Abaganda naddala abavubuka ababanja Ssaabasajja Kabaka abaagala okulaba ku Ssaabasajja Kabaka mwenna bye mwogera, n'ategeeza nti mugende mu maaso wabula yabakuutidde okukikola mu bulungi nga temuvvoola, temuteekawo nnyo mbeera ya kwogera bigambo bitayisika mu kamwa, temuvvoola muntu yenna nti oba Katikkiro mumuvume oba mukole mutya. Yabagambye abakikola mu mutima omulungi mugende mu maaso n'okuba nga mukikola. Naye ate bw'atyo ebigambo byayogedde saagala mbeere nga mbimwogerera, ngenda kuba nga mbikuwa nga bwe nkugambye nti yabyogedde mu maaso g'abagenyi ab'enjawulo era ne Godfrey Kirumira oyo musajja mugagga ate nga y'omu ku bantu abanene mu nsonga z'Emmengo. Omusajja oyo naye yabaddewo n'ayogera ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyabatuuse obulungi ennyo byenjagala okubanga nkuwa obyewulirire. Embaga yabadde ya kikungu nnyo era nga bwe nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde omu ku bagenyi ababadde abayite era ebigambo byayogedde njagala mbikuwe bya mirundi mingi naye ngenda kuwaamu kano kenjagala owulirize kubanga yagambye naffe abaana ba Buganda abeesobola twagala okulaba ku kabaka waffe, twagala okubeera nga tulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Mujjukire mu lukiiko olwatuula Emmengo wiiki eyewedde omu ku bakungu ab'Emmengo nga mukiise mu lukiiko lwa Buganda yavaayo n'ategeeza nga ate Profesa Mulamba n'asaba Katikkiro nti ssebo ffe abeesobola naffe tusobola kubeera nga tugenda okulaba ku kabaka tumuleetere n'amakulu oba tumuleetereyo ne kukalagala akaganda. Oweekitiibwa Katikkiro bye yaddamu mwabimanya nabikuwa wano obanga obadde otambulira ku Red Zone TV. Kati kanguwe ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde era naye yamugambye ffe abaana ba Buganda abeesobola tetusobola kubeera nga tulaba ku kabaka. Ebigambo byali bya Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate nga nkuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala ojjukire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ebigambo byayogedde nga bwe nkugambye byabadde bingi wabula ngenda kuwaako bino byokka byendowooza nti byeweetaaga okuwulira wabula nga sinabikuwa nja kusaba atanaba kubanga osubscribe nga kikole kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna. Profesa Katereka naye byerere tulaba ne tuyimirizamu ebale yeri mu byokolera Obuganda ebale nnyo n'okusigira eddoboozi naddala ffe abaana ba Buganda abeesobola tubeerayo mu mutima gutumira Ssaabasajja ebale kubitwogerera tumanyi era tukkiriza Omukama nga ali naffe n'empewo z'abajjajjaffe nazo ziri naffe. Ssaabasajja Kabaka ajja kukomawo banange mu nkolo obudde bwagenze nyangu nzikiriza ebigambo byange mbeere bitono naye nga byebaza nnyo olw'okwagala jjajjaffe olw'okumagala ku mukolo guno gw'ekitiibwa olw'okwagala ennono yammwe olw'okwagala obwakabaka n'olw'okwagala kabaka. Tukitegeera abamu naddala kuba abavubuka olumu kibatuukako ne musula ku maloboozi nga mubanja kabaka wammwe. Mbakuliriza musobole mu bukaakamu, musobole mu kwagala ensi yammwe, mu kwesalamu ekitiibwa nekunsa nga musa mu bakulu abatwala ekitiibwa naye temuleeteraawo kufaayo mu nsonga zikwata mu Buganda, mu nsonga zikwata ku Uganda. Era kyesemberayo ddala munange mwagendo tetubabanja jjajja tetukubanja tubeerayo bulijjo nga tugamba abakulu tusula amaloboozi mwogere ku nsonga ezikwata ku ggwanga yammwe. Naye jjajja tusaba okuloopera nga Katikkiro ow'ekika ky'Engo omukulu Ssebaira Javiira tutambula wamu obunayizibwa tabukomya mu kika kyange omuka takikomya bwakabaka wa Buganda bukka naye mukyale nnyo
mu nsonga ezikwata ku Uganda yonna. Era kino tutambula naye era okukoze bulungi nnyo okumuwa Katikkiro w'Engo. Kitegeeza nti nammwe mwena ab'Engo mwagala ensi yammwe mwagala n'enkyukakyuka. Mukama abeere nammwe. Ssaabasajja Kabaka w'Abaganda. Tubeerayo omutima guliira Ssaabasajja kale tubitwogerera. Omukama ngali naffe n'empero z'abajjajjaffe nazo ziri naffe. Ssaabasajja Kabaka ajamumawo bannange omukolo obudde bwagenze ebyalo zikiriza ebigambo byange bire ebitono naye nga ngebaza nnyo olw'okwagala bajjajjaffe, olw'okubawagira ku mukolo guno ogw'ekitiibwa, olw'okwagala ennono yammwe, olw'okwagala Obwakabaka n'olw'okwagala Kabaka. Tukitegeera abamu naddala kuba abavubuka oluusi basuulako ne musula ku maloboozi bamubalya Kabaka wammwe. Mbakubiriza musole mu bukakamu, musole mu kwagala ensi yammwe, mu kwesalawo ekitiibwa nekunsa nga musa mu bakulu abatwala ekitiibwa, naye temulekeraawo kufaayo ku nsonga zikwata mu Uganda, ensonga zikwata ku Uganda. Era ekitegeerayo ddala munnange bw'atyo bwe yagambye nti mukikole mu ngeri enzikakkamu naye temulekeraawo. Kakati ne bwe yavudde awo ebigambo bingi byayogedde nga bwe nkugambye, naye nze nkugirayo ebyo ebitonotono byendowooza nti woyinza okwetaaga obimanya byenkuleeterako, byenfunayo byenkuleetera osobole okuba nga omanyako ye butya bwe yayogedde ku nsonga zonna ezibadde zagenze mu maaso. Webale kubanga okyali ku Red Zone TV, njagala kubanga nkuwanakana akasembayo. Bwe yavudde awo yayogeddeko ku mugagga Kirumira ng'agamba ono gwe mulaba yali mukwano gwange, wabula we natandika okubanga njogera amazima omusajja ono y'omu ku bantu abanjaawa, nga kiraga nti Godfrey Kirumira nti bwe yali akyali wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyayogera ebigambo biri oba ng'akyayimba buyimbi, wabula we yava mu kuyimba najja n'ayingira ensonga z'okwogera amazima okulwanira bannayuganda. Kirumira y'omu ku bantu abamukyawa, yabyogedde waali era yabimugambye maaso ku maaso. Kirumira n'aseka amagye mu lukufu n'ensonga endala nga wengenda okuba nga nzikuwakanka kuwe nako kalabe nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli nyongera okukukuutira nti bannaye oba tonaba kubanga osubscribe nga tolina kyofiirwa, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna. Musajja mugumu, sijja n'omukema asembayo naye simuti.